bajja bakuba amasasi mulimu 12 nga ffe tusimbye kigundi gwe bakumaze vaayo gw'omulala bakumaze naawe vaayo. Ebyo byalimu byakutiisa. Tujja kusonga mabirizibwa mu ppesa gwe wali mwabalala mutugwe omusirikale akutte ki emmundu. Omugendo bagamba ku nti obatiise nga tebakyawulira, nti obawe ssente nga tebakyayagala, nti obawe obwami nga tebakyegomba. Yasobola funa bendera ya Uganda obere nayo, giteke ku taxi yo, giteke ku boda yo, giteke ku kizimbe kyo, giteke ku business yo. Fenna tusobole okugatta omwoyo ng'omwoyo gumu gwaki gwa Uganda. Guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda. Tugenda kulwanyirira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo, mulimu n'abasirikale. Yes, muliga twina essaawa zino obunkenke bwamaze dda okugwa mu State House ne mu NRM. Kaakati akasatiro keeyongedde era okukankana n'okutiitiira okusinziira ku mawulire ge tufuna byeyongedde. Ebya fulaaga bifuuse kanaaluzaala era bino byongedde okubeera nga Mwami Museveni bimutira ddala ku nninga. Kaakati nno amawulire gye bukedde olunaku olwaliro nga gamaze okubeera nga gafuluma, ekyaleetedde enkuuka bannayuganda obukyajjettanira, obutagigendamu, obutagiyingiramu. Kaakati ne waliwo obwina afulumye, bino nga byava mabega nga biviira ddala wala, era nga bino birimu omusajja amanyikiddwa nga Abedi Bwanika, Bepo ne munne amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Bano nga abaka ba paliamenti abali ku kadi ya NUP wali Masaka ampuliriza, wadde nga bano basala dda eddiro ne bakola ekibiina ekyabwe ekya DF. Bino byonna nga bigenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka ampuliriza obaka obukambo bwe yatadde buno bukanze Museveni. Era okusinza ku mawulire ge tufuna obaka bwa Ssaabasajja okusinza ku babirabira ewala bagamba nti ono yatagitinze era yakubire ddala ku ggumba abasajja bano abatulugunya abantu n'okulinnyirira eddembe lya bannayuganda buli lunaku olukya. Kaakati nno gye bukedde olunaku olwaliro waliwo bapasitaazi babiri. Kaakati bano bamaze okubeera nga baatula butereevu nnyo nti ffe twegasse ku Kyagulanyi, tugenda kanoonya tukalonde tukakuume bwe bakabba bakabanje. Kimala nkutegezeza nti bano bapasita. Kaakati no gavumenti esattira eyongedde okubeera nga eri mu katu olwa Mwami Kyagulanyi ono protest vote gye yaleeta. Kati Mwami Museveni kikakasiddwa ono mbw asula atunula meeting ez'ekiro enkambwe okuba amasimu agakaleekereeke ng'akubirako n'amawanga ag'ebweru. Kaakati nno Mufuti Sheikh Ramazani Mubajja ampuliriza ono agudde ku kyokya. Mufuti Ramazani Mubajja jjukira avuddeyo n'ategeeza abantu nti bamala okulonda mbo badde ewaabwe tebakuuma kalumbu balindirire ebinaavaayo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, bannayuganda bongedde okuteeka akazito akakambwe ku gavumenti ya Mwami Museveni. Jjukira nti ono azze akozesa bapropagandist, naye kennyini yavuddeyo n'okuleggulo ku TV n'abaako obubaka bwe yawadde eri ensi n'eggwanga, era ono yakonyane ku Mwami Kyagulanyi. Olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi essaawa 2 ez'ekiro ono agenda kubeera nga adressinga eggwanga Uganda, agenda kwogerako eri ensi, agenda kubeera live ku mikutu gyonna egy'enjawulo naddala egyo egiri ku mitimbagano. Kaakati nno waliwo okulya n'okkomba essowaani. Mwami Kyagulanyi ng'ayolekedde okubeera ng'ono yandivuunika Museveni mu mbeera ey'akasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Kaakati muganda nkakeeto njagala otulokkalire owulire ebigambo Maama Switzerland mugambe nti nasimbudde dda era mutumiddeko nnyo. Kaakati no mu mbeera y'emu mukwano gwange angoberera olunaku olwaliro saagala weerabire lunaku olusoose mu mwaka 2026 era leero lumu. Kaakati no nga tubuzayo ennaku 15 okubeera nga tulekedde akalulu ak'okulya n'okkomba essowaani mwe tugenda okukyusiza obukulembeze bwaffe obuzza mikono egy'abannansi. Kaakati nno nga sinakutuusa wala nnyo njagala osooka olira akalippo akali wano Mwami Museveni akamuviiddeko okutuyana ennyindo olwa fulaaga. Batandikira mu kwekwasa nti ebyambalo bya people power bwe bifaanagana ebya military era omuntu abyambala abazizza musango. Owulira ne bakwatirako baganda baffe ne babateeka mu makomera, abamu ne babakuba okubatta, abamu ne bafa. Omukulembeze ku luno n'ayagala okumulisa abantu bano ensi ebategeere n'akugamba munnayuganda kati kwata fulaaga gy'oba owanika. Boyi bali mu kulwanagana na fulaaga banoonya ebiteekateeka okubiteekako okukwatirako omuntu asitudde fulaaga bibabuze. Balyoko bavuya oli ayimirira mu kamera n'awoza mbwe fulaaga terina kukubibwa nkuba n'ogalaba n'omusiru nabo ono obutategeeranga buno
Osegedde n'ogamba ono omutwe gwakozesa nga asala ekkubo bali eyo bava mu malwa gaabwe ndabye ne kino ekitamiivu kimuhoozi nakyo kivuddeyo kitwitinze kyogedde mwanti fulaaga simanyi fulaaga leka nkubuulireko bannayuganda mugenda ku witinensinga baani balabe b'eggwanga lyammwe yes ate nga byonna bagenda bikola naye tebisobola kubataasa tugenda mu protestive vote njagala munnayuganda osituke mu bungi toba negoleka ewaka ojja kunoonya omusirikale wa Museveni tojja mulabako ekyo nkikubuulira okujjako abo bannayuganda bannaffe abanyigiriza awamu naffe abanyigirizibwa bo tujja beera nabo ku kkubo era tujja ku protestinga against ebikolwa by'abo abasajja nkubuulira saawa zino bali mu kulwana na fulaaga Kyagulanyi bannange Kyagulanyi abasajja bali mu kulwanagana na fulaaga y'eggwanga ng'ate buli lunaku balimba ensi nti bo balina simanyi patriotism batuuka n'okukwata abaana b'essomero ne babatwala eyo okubayigiriza mu biraale byabwe mbu bayigiriza abaana kwagala nsi yaabwe naye ono owa fulaaga ate balwanagana naye bulwanaganyi owa fulaaga balwanagana naye bulwanaganyi kati saawa zino fulaaga y'eggwanga banoonya akawaayiro ke basobola okukozesa okukwata omuntu agisitudde nti akoze musango bibabuze abaana bali informed tokyasobola kumalaga wamatuka gy'owamatuka nojja olimberimba omuntu amateeka bagamanye era gamanyiddwa omukulembeze agambye tugenda mu protestive vote tekikwetagisa kujja ng'oyambadde byambalo bya NUP jangu nga munnayuganda jangu ng'okutte fulaaga bali mu kulwana ne muhoozi avuddeyo omutamiivu avudde ku malwa kigavumenti kiyiika ekyo nkibabuulira tebayina kye basobola kukola n'ekyo tebayina omanye ekyokulwanyisa ekigendo eky'okweggyako abantu abataagala ggwanga abali b'enkwe oba muli wankwe okulwanyisa omuntu akutte fulaaga eripresenting eggwanga lye oba olidde na mu nsirukwe saawa zino ensi egenda kukiraba baani balabe b'eggwanga na baani abaagala eggwanga baani abamenyi b'amateeka na baani abagoberera amateeka teekawo amaaso abiri ffe tugenda kubakunamya bajja kukunama byonna babikoze babimazeeyo batuuse okuggyayo obwana obuto myaka 13 mbu babuleeta kubuyigiriza mundu kujja kulwanyisa abantu bagenda kusituka kubanga bakimanyi abantu abakulu bonna tewakyali muntu alinamuko ku magezi asobola kutaasa gavumenti ya Museveni nga tayimu etuuse bagitwala kati saawa zino bajjayo buno obwana obuto obutannabitegeera obwana obuto gwe weebuuza abavubuka bangi abatalina mirimu lwaki tebaleeta kwaba abavubuka ne babawa omulimu ogw'okukuuma ki bakimanyi teri muntu ategeera teri muntu mukulu ategeera asobola kutaasa gavumenti ya Museveni nga tayimu etuuse etwala ki gavumenti kye boy mugule fulaaga tugenda mu protestive vote mumanyi keziri meka kanoonye kalonde kakuume kabanje eyo formula baginoonyeza eddagala ebabuze ojja kudda wekwebaza bwebaza nze nkubuulira tubeere ku kkubo ffenna tobulaba obwo bonna obusirikale bwe balina munnayuganda eggwanga lyonna nga liri ku kkubo ojja kutuuka onoonye ku musirikale nga tosobola wadde omulaba nkubuulira nga taliiwo kubanga tebamala ekyo nkikugamba tugenda mu protestive vote respect bannayuganda yes mukwano gwange ebigambo otandise okubeera nga obitegeera bulungi nnyo sisita mari mu ggwanga eryo Kizirandi ebigambo byebyo twongedde okubeera nga tubifeffetta kakati nno munnayuganda buli wooli tukutegeezezza nti protestive vote ziri Kenya kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba olwo kabanje mwabe Kyagulanyi bwe yali atandika okubeera ng'ayingira mu music okuyimba yava wala era ono atutegeeza nti yalina omusajja gwe yeegomba mu bulamu bwe nga tannaba kubeera ng'atandika okubeera ng'ayimba n'okusomesa ensi ng'ayita mu music mu bitontome n'okubeera ng'onaawandiika ebitabo bepo n'okuzannya emizannyo egy'enjawulo gye mwali mulabyeko nga mwabe Kyagulanyi agiraga oba ng'agizannya kakati nno biro byonna byatuuseeko yabikola naye ng'ono atutegeeza nti emabega gye yava waliwo omusajja yali weebuddwa eyo yamwegombanga nnyo ng'ayitibwa Hamani Basudde
era njaga tujjukire omusajja ono Hamani Basudde omugenzi kati nga tuyita mu kayimba kano. Katonda bwakwabulira ne busalasala amagezi obeera olimba natunula nze mbebere wange kumalirye ennyo n'ekya Katonda musula mutya abampagira kyasobola ow'ewakata batumidde n'akamu simubuulidde nti vaayo omumwa yagussa mu nnyindo wiiki ewedde ng'era nze nvaako obuzibu nakwanayo omukyalo omulala nga bw'omanya omusajja akwanye n'agiranga n'endwayo n'etakalira munnange n'antonera awakamuli nkassa mu kkooti n'esirikira mukyage n'akagwako olulala n'akyankala n'akumpi kugenda neneegaana kyakamuli ayi bali bapeso gya kututta. Yes, ebirungi bigwa byokya. Kakati nno tuwagadde kujjukira ku musajja oyo omugenzi kati Hamani Basudde eyali omusajja azalibwa ebibondo disitulikiti ey'Ebukomansimbi kakati oba ssaza oba gwemuluka ogwa wali ebutenga. Kakati nno mwami Kyagulanyi atutegeeza nti mu ntandikwa ye yonna omusajja gwe yayagalanga, omusajja gwe yeegombanga, eyayimbanga ebyamakulu naye gwe yakoppa oba gwe yeegomba n'amusikiriza okuyingira mu industry ya art. Era kyova olabanga ali kino kyali olwaleero lwa mugenzi oyo Hamani Basudde beppo n'omugenzi Fire Bongole Lutaaya be bantu babiri omusajja ono baasiba ng'atulumiriza abaamusikiriza okufuka kati kyali olunaku olwaleero. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza nja kukusaba n'obwombeefu vidiyo eno osooka ogimpere ekigalo yenze Eke Masa atudde mayoga w'omuzindaalo okukusosotolera ensonga zino muganda wange Mawanda wali mu ggwanga erya UAE nkutumiddeko nnyo. Kaakati Jimmy Carter ebigambo bibino mbisumuludde onkuuka ey'omwaka 2025 ampuliza olunaku olweggulo teyatambudde bulungi nga nkuuka ndala zonna ezize nga zibeerawo, wabula bino byonna bidiridde oluvannyuma lw'okubeera nga bingi ebyagwawo n'okukyusa basaponsa abaali basaponsalinga enkuuka n'okutuuka okubeera nga baaganye abayimbi abamu okuyingira mu nkuuka okuyimba olw'okuba babadde bambadde ebyambalo ebirimu kalazi eza red ng'omusajja amanyikiddwa nga Kabako. Bino byonna nga bigenda maaso. Kaakati bwino amaze okubeera nga avaayo okusala ensalo n'okubuuka ampuliriza amayanja oba obeera ng'ategeeza nti ebyaleetedde enkuuka eno okubeera nga teyabadde fulopu nnyo kale ng'abantu bamaze ne bajja naye ng'era abantu abazze babadde bamuswaba okusinziira ku bantu abo abajja mu nkuuka emyaka egize nga gidiringana. Bino byonna bivuddewo oluvannyuma lw'okubeera nga bategeeza nti Abedi Bwanika beppo n'omusajja Masaya Simpuga Nsamba mbu bano baagendanga ku leediyo ey'obujjajja CBS FM Emengo. Kaakati bano ne batuuka okubeera nga boogerera naddala abantu abo abawansi abawagiranga ennyo enkuuka ne batuuka n'okudda ku pulezidenti waabwe Mwami Kyagulanyi Ssentamu okumujwetekako omuze omubi ogw'okwagala mbu basajja banne oba omuze muli guli omubi ogw'okwagala basajja bannaabwe ku bikukujjo oba bewandiise ebisiyaga. Kaakati nno Abedi Bwanika baabirumirizanga nga bali ku TV ne Mataya Simpuga ku TV eno asole ku radio ne TVS BBS ne radio CBS nga balumirizanga NUP bwerina okubeera nga mbu erina akakwate mbwera Mwami Kyagulanyi mbwakwatagana n'abantu abo. Kaakati bino byaviirako abantu okunyiiga jjukira nti enkuuka eno bagiyita enkuuka bwaguge ya CBS. Kaakati abantu enkuuka bagizize era Ssaabasajja yatuyingiza mwaka omupya ng'abantu babale bamuswaba. Enkuuka bwaguuga era bikanga egaanyi. Nze ni musajja Muganda, sisobola kuvoola Bwakabaka bwa Buganda, sisobola kuyisa maaso mu bakulu baffe Emmengo. Nva Gomba ffe tusinga okusamba omupiira mu Bwakabaka bwa Buganda, tulina ebikopo 5 naye abaana ba Buganda tulina ebiwundu ku mitima. Bwanika Abedi watufumita ebiwundu ku mitima ng'oyita ku CBS, ng'oyita ku 89 nga muyita ku mikutu gy'Obwakabaka nga mutuvoola ne mutuyita abali b'ebisiyaga ne mutuvuma ne mutamanya timugezaako kukakkanya Bwakabaka bwammwe nga mugezaako kukakkanya Bwakabaka bwaffe. Mpuuga mutukoze bubi
Abe Mukiibi ng'oyita ku kalisoliso ne banno mutukoze bubi. Bannange mukoze bubi Obwakabaka bwa Buganda. Tebugenda kukoma ku mulembe gwammwe. Obwakabaka bwa Buganda lwazi era tebugenda kuvaawo. Abe Mukiibi ne banno, Abedi Bwanika, Mpuuga ne kabinja kammwe konna temutukoze bulungi bantu mmwe. Abaana ba Buganda mubafumise ebiwundu ku mutima. Naye nganze Omuganda nga yeddira omutima ava mujjajja Alani Nakirembeka Waliggo n'alaba enkuuka y'omwaka ogujja 2026 byonna bijja kuba bikyuse. Gavumenti tugenda kuba na mpya, okitegeera nga n'amaziga n'ebiwundu biwonye bituli ku mutima ebitutuusiddwako Abaganda nga basinziira ku mikutu gya Buganda mu Lubiri saako ne Mbulange. Tetuli basanyufu eri abantu abo. Twagala nnyo Kabaka waffe, twagala nnyo Buganda. Ne katusooke tugguse bino tugenda kujja mu Lubiri mu nkuuka y'omwaka ogujja 2026 nga tuyingira 2027 kubanga byonna bijja kuba bikyuse. Naye no bwaguuga Abedi Bwanika n'Empuuga Abe Mukiibi enkuuka bwaguuga mwagyonoona era mmwe mugisse, mmwe mugiganye abantu okujja. Yes, kakati nno bye byenkuuka bwe bitwe byagenze nti bwatyo Ssaabasajja Kabaka yatutadde mu mwaka omupya omwaka 2026 wadde nga musajja wattu bingi byayogedde, bingi bye yategeezeza ensi, naye ng'okusinziira ku mawulire agaliwo galaga abantu ababadde mu nkuuka kaakati basaze ebitundu nga 40 ku buli 100 ku bantu abo abadde bagenda mu nkuuka. Kaakati nno okusinziira ku bigenda mu maaso amawulire amalala gongedde okuvaayo nga galaga nti Mwami Kyagulanyi ono kaakati ayongeredde ddala okuyenjebula n'okubeera ng'asansula gavumenti eno eya Mwami Museveni. Okusinziira ku mawulire getufuna galaga nti Mwami Museveni kaakati asula atunula, asula awandiika amabaluwa, asula akuba amasimu, ng'ono obunkenke bumufukidde obunkenke. Jjukira nti ono buli gy'alaga takyayala. Abantu beyakuŋŋaanyanga n'okusomba ate abantu olumala okubasomba nga bagamba tuwagira Kyagulanyi. Abantu olumala okubawa ennyama ne ssente nga bagamba ffe batusombye busombi, batuwa emitwalo 2 ne batutwala eno n'eri. Era bangi mbalabe nga bawa testimony n'obujulizi nga bagamba nti ffe tetwagala Mwami Museveni, bino tubiyambala ku nguuna y'emitima giri wa Mwami Kyagulanyi. Bino byonna nga bigenda mu maaso, mulaba obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi bwazze ng'ayiwaayiwa okugulira abantu ba NUP ababeera beesimbyewo naddala ku bubaka obwa Parliament. Bano basobole okubeera nga bawanduka mu lwokaano, okubeera nga babawadde ssente n'okubeera nga abamu batiisibwa. Bepo n'abamu abeewandiisa edda abalina ebisaanyizo byonna ng'omusajja Thamasius Walukagamulumba okubajja mu lwokaano, bano nga bamaze okukakasa nti tebalina kyakubakolera koti kukozesa maanyi, kozesa kifuba, kozesa kakiiko ka byakulonda. Ampuliriza Bepo ne kkooti zennyini okulaba nga bagezaako okutambungira amaanyi n'obuwagizi obwa NUP kosa n'abasajja abalala ng'omusajja Ntamu ow'eri ekyotera wansi ampuliriza owa Bukoto Central e Masaka eyagibwako fulaga ya NUP ne bagiwa omuntu omulala ataagiweebwa kibiina. Kaakati akakiiko k'ebyokulonda ne bakategeeza enkya n'eggulo nti gwe mwawa fulaga yaffe ya NUP nga mumuwandiisa si ye waffe, owaffe ye Ntamu, naye naguno gwaka gwe gwenku gwe gwemugga. Abasajja baagana okukyusa nga Ntamu musajja twakyali kabonero ke ak'Entamu, wadde nga ne President Kyagulanyi ggulo yayogedde ng'ali ekyotera nti nze nawa Ntamu gwe twawa fulaga yaffe era akakiiko k'ebyokulonda gwe kawandiisa mulala nnyo, ffe tuli ku Ntamu. Naye abasajja baagana okukyusa wadde nga NUP ewandiisa amabaluwa n'amabaluwa okutegeeza aba Electoral Commission nti mukyuse omuntu waffe mumuwe fulaga. Abasajja baagana. Kaakati nno Kenya ze zibonyaabonya abasajja bano, omuli Kanoonye, Okalonde, Okakuume, bwe kabbibwa okabanje. Era okusinziira ku mawulire galaga nti Mwami Kyagulanyi bino byazze nga atambula eggwanga Uganda, ono tanoonya kalulu wabula atuukiriza kali akantu kaffe akasembayo kakke kabanje, kubanga era ono agamba n'abantu tebajja kutulangirira, nga kitegeeza bwe batatulangirira tulina okukabanja kubanga obuwagizi yonna gyayise bulagabulazi nti obwattulugunya naye yabasinga. Ebigambo bya Kyagulanyi byayogera
tewali gavumenti ng'ekulembera yandiyagadde muntu bibulira abantu baayo. Yes. Wakitegeera? Kyagulanyi akalulwa esitayiro gy'akanoonyaamu si yakubabuulira byagenda bakolera. Wakitegeera? Kubanga ekyo yakigatta mu gundi emu nti abasuubiza Uganda empya. Oli bagamba nti ngenda kuwa ekintu ekipya. Kitegeeza nti buli kikadde kyonna kikola ki? Kati message ye ebaddemu ebintu ebyo nga tuli mu kanoonyi. Message ebaddemu ebintu nga 3. Okusooka mbatwala mu Uganda empya. Ekiraba? Mbatwala mu Uganda empya. Yes. Message ey'okubiri ebaddemu okuvunza gavumenti. Okitegeera? Avunziza gavumenti buli waagenze. Abaana abatambula naye batuuka ku kkuba ebbi nga baliraga we bati. Gavumenti agivunzizza. Ekyokusatu, gavumenti kyesinga obutaagala kyabadde akola mu kanoonye ekyokunyiiza abantu. Yes. Bw'okimanyi nti osobola okugenda ku ladde ya Kyagulanyi nga tolina busungu ku gavumenti eno n'ovaawo ng'onyiize. Ekyo ye kyayagala munyiige. Bwe munyiga kimukolera. Bwe munaaba temunyiize temujja kulwanirira nkyukakyuka. Kati Kyagulanyi abadde ng'agenda abadde ng'abatuukako n'abanyiiza bakola eki batabuke. Kitegeera kati so awo nawa succeed nze bino bibaddemu eri principle mu nyingo ey'okanoonya kulabisa gavumenti bantu basuubiza Uganda mpya n'okunyiiza abantu mugenda okutuuka kalulu nga muli banyiivu. Yes. Okitegeera jukira wali enyinga eri gye tujja okwegakola gavumenti gyesinga okukola okutiira ddala naye eyo yonna agizimbidde eno. Yes. Eno gyayita mu kanoonyi oyinza n'okulowooza nti oba ye tali mu kalulu. Nze bwe neetegereza Kyagulanyi alabika tali mu kalulu. Byayogerako kubanga statement emu gye yakola nga ali e Masaka yagamba mwene mulonde naye tebagenda tulangirira. Yes. Kati candidate bw'atyo ali mu kalulu naye ate akimanyi tebagenda mulangirira yaba wabulabe olina omumutya. Lwaki akalimu ng'atakimanyi tebagenda kumulangirira ayagala ki? Yes. Kyekiri ekisembayo kye tujja okuyako omulundi omulala nti ayinza okuba ye ekiruubiro lwaki okutambula Uganda yonna ng'ayagala nnyingo esembayo ya protest vote. Yes. Gy'ayagala yokka. In fact byonna byayogera tasuubirangako mwami Byabakama kuyimirira wali erweza amulangirire. Byonna byayogera abala nnyingo esembayo ya protest vote. Ogimanyi? Kabanje tusiibule mukwano gwange Emily wali mu ggwanga lya Switzerland nkutumiddeko nnyo mama Mundabirebe Pono omuto mwenna mbagala nnyo. Kati wuliriza video nkusaba soko ojimpera ekigalo mukwano gwange bw'obanga tonnaba kubeera nga ogiwa ekigalo twagala information zino zibeere nga zitambula okutalaga ensi yonna sina Uganda yokka. Era bw'obanga oli mpya ku mukutu gwaffe nja kukusaba n'obwombefu osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa EKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka munda mu ggwanga Uganda ogugenda okuweereza amawulire ago g'olina okubeera nga owulira so saago ge bakutegeerera obutegeereze ne bakutera ku TV mbwolabe nga bakufudde omwana omuto oba omuntu atategeera. Gye twatandikidde nakutegeezeza olunaku olwaleero waliwo pastors babiri bano abasaze eddiro emisana tteke era nga bano mu church bavuddeyo ne baatula ebigambo nti baagala balabe ku nkyukakyuka nga muntu mulala yakutte ku gavumenti munda mu ggwanga Uganda era nga yakutte ku nkasi nga si mwami Museveni. Bano bagamba nti bakooye okulaba omuntu omu nga tewali kikyukako. Pastor Nugolaba ku screen yo ampuliriza eyavuddeyo n'akawaŋŋamula emisana tteke n'ategeeza twagala tulabe ku muntu omulala. Tukooye omuntu omu atavaawo era omulungi atavaawo amala n'atama abantu ne bw'oliba mulungi otya otuuka n'ofeedinga ensi n'ekukoowa. Kyokka ng'ono omutadde ku mabbali tali yekka era waliwo ne pastor omulala avuddeyo butereevu nnyo nga bonna bwe ngenda obbakuwa ngenda kusooka nkuwa emboozi ey'omu ono gw'olaba bwe njikujjamu sigala na kwogera bwogezi nkutera obutereevu nnyo ewa pastor omulala ono avuddeyo n'akawaŋŋamula nti ye kabakole eddagala kabakole batya kebeetugire ku munyaanya kabagende ku mulubaale kabambale iriza ezaava ebwamba n'ekyaggwa mwami Museveni kayeefuuse biri byatugamba nga mbu afuuka kapa ono agamba agenda kukwata fulaaga okutandika n'olunaku olwaliro mpaka lasiti oba kumukuba amasasi bagamukube naye ng'alaze nti ensi ye
ye ajagala. Ogezesa mu ggwanga kwetaagisa chansi yeetaaga n'egendako eri omulala ne tulaba ye kyagenda okukola ne tulaba ye kyagenda okuteesa. Bino byenjogera, wuliriza kino, byenjogera atategeera agamba tebina obinkwatirako naye nga tamanyi ngeri gyanyigirizibwamu. Nga tamanyi ngeri gyakolaki gyanyigirizibwamu, togimanyi. Agamba mu ggwanga lyo mulimu amafuta naye amafuta gawano gammeka? Fe abavuga emmotoka abavuga piki gammeka? Bwe gabeera nga amafuta ga bbeeyi gwalinnya takisi bakongeza ebiki ebisale. Naye ng'eggwanga lyo lirimu ki amafuta ga bannayuganda. Amafuta tegaba ga pulezidenti, gaba ga bannayuganda. Buli kyabugagga kyonna eky'omu ttaka kiba kya bannayuganda, tekibeera ky'abantu bamu bokka nti oba pulezidenti kya bannayuganda. Era byonna embalirira yaabyo erina okuba ng'etegeerekeka mu bannayuganda. Kati gwe bookera ku makya n'ogamba ffe tuli ba Katonda tebitukwatako, ffe Katonda ye mukulembeze waffe. Tolinnya takisi, tolinnya booda, togenda n'ogula ebyokulya, togula sukaali, togula. Beera mugezi. Beera mugezi. Beera muki ategeera yekka yagenda otegeera kino kyendi mukwogerako. Ebonga nti ojja kunkubanga osanze ku tteno bendera obanga nze mba njagiweeka kumpi mundabenga nezzolo atambula kwaiminyungamba otya waayi ng'oyisinziirawa okumera obulevu buno bwa waggulu gwe ng'ogamba mbu ojja kunkontroli nga hawu waayi nga nkutte mbu kati nzaawo mbabuulira nsejjusa nakwejjusa ne webakuba ne webatanze sikiina namu buzibu nga nfiiri kwegangawesa ogenda kigamba ki nga bwe ndiba ndi awo ng'ozze nga nawe wafudde ng'oŋŋamba nga nkugamba siggwe wanzitambu wanzitira ki nti nakusanga okutebendera nyoko yagingulira bendera gye naguze ne ssente zange, bendera y'eggwanga okulya ekinyonyi ky'eggwanga ng'oŋŋamba otya. I mean mulimu ebintu nfe bita ayamwe mata bwe mba nga ideology gye ndowooza nga si ndaba eri clean neekebera mu mateeka it is clean, neekebera mu Bible it is clean, neekebera wonna it is clean, ze sikiraba mu buzibu. Ndaba patriotism, ndaba kukwanja, ndaba mukwano, ndaba kunywegera ggwanga lyange. Tuzikwate enamboole ne tukwata ffenna tugenze kuwagira ttiimu ya ggwanga abaddusi bambi bwawangula n'agyezingirira. Lwaki patriotism? Twagala eggwanga, tunywegera eggwanga. Nibe nenga abantu balina kibanoonya ku bannaabwe. Kakati nno bigambo bya bannaddiini, bigambo bya balobe b'omwoyo. Munnayuganda wenna gy'oli twongera okukutegeeza nti okwata anfulaaga ey'eggwanga Uganda tekimenya mateeka yadde n'akamu n'akatono, era guno tegubangako musango yadde n'akamu n'akatono, wabula kubeera kulaga solidarite eri ensi yo n'okulaga abaana n'abazzukulu nti ensi yammwe mugyagalanga nga muyita mu kuba obumu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yategeezezza. Era bwe mbadde ntandika nkutegeezeza nti ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka abasajja babitunulira abakuba ttooki ewala bagamba nti Ssaabasajja Kabaka bwe yazze ku muzindaalo ono yakubye, wabula teyakubye ku nnyama, yakubidde ddala ku ggumba mpaka kwasa ku busomyo okusinziira ku speech Magulu Nnyondo maaso moogi Nantawetwa Lukoma gye yatadde. Kakati nnyinimu yategeezeza bannayuganda nti mulina okubeera obumu, gye munaakoma okwawukana omusajja agenda kubalemerera. Ssaabasajja Kabaka agamba
mwongere okubeera obumu mu nsonga zonna ze mwagala okuggusa. Kaakati nno gwe Munnayuganda okimanyi 2026 twolekedde akalulu ak'abasajja kali mu protestive vote bali nga balwana tetubajja mugaati mu kamwa, nga kino kyongera okutegeeza n'okuggumiza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bw'abanga yavuddeyo n'ategeeza nti unity ge maanyi, obumu kwe kuwangula mu nsonga zonna. Obuvumu bwe tuba tukulembeza. Ono teyagambye nti mu kalulu, jjukira nti ono mukulembeze era taata kitaffe atulambika, naye era mu nnambika ye tasobola kugamba nti genda olonde gundi, wabula ebigambo byayogedde ffe nga bamanyi olw'ebuziba era abasobola okubivunula n'okubitegeeza. Kasita agamba nti mu buli kyokola kyonna gwe buli kyoteekako engalo zo olina okuba omuvumu, ate era mulina okubeera awamu nga temwawukanye lwe mujja okubeera nga muggusa ebiruubirirwa byammwe. Kitegeeza bwe tusalawo 2026 okukyusa obukulembeze munda mu ggwanga Uganda, tulina kubeera bumu nga tuvumiridde, nga tuli gumite, nga tewali kudda mabega, no retreat no surrender. Ssaabasajja Kabaka ngenda mu kwa ampuliriza osooka olye ku bigambo bye byayogedde olunaku olw'eggulo. Wali mu nkuuka wadde abantu babaddeyo nga bamuswaba, si be bulijjo bayingiza omwaka, naye tetulina kyakukola. Ekimala kye kiba kimala, ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Ssaabasajja Kabaka atuyingiza 2026 nalo tweyanziza nnyo, tweyanzeege Irene. Muli bulungi? Okusooka njagala okubeebaza olw'essanyu limundaze wano olwaleero. Mbalamusa mwenna era twebaza abo bonna abawagira enkuuka ya CBA. Mwongere okwagira enkuuka n'entegeka endala zonna ezikulaakulanya Obwakabaka. Entegeka zino ke kamu ku bubonero obunyweza omutima gwa Buganda okutafa. Twebaza abategesi, twebaza abamegganyi, tuyozaayoza omuzira mu bazira, na bonna abeetabye mu kumeggana kw'omwaka guno. Omuzungu bwe yajja mu Buganda yatendereza nnyo empisa n'ennono zaffe awamu n'obukulembeze bw'ebika era n'olulimi. Ebyo byonna
nga biraga obugunjufu awatali ensi oba abantu abalala. Bino nno tulina okwongera okubikuuma n'okubisomesa abaana kubanga bye bizimba obumu n'obugunjufu. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli babuvumu mu buli mbeera yonna. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi okwegatta bwe buwanguzi temuggwaamu ssuubi kazigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati nno bw'atyo maaso moogi bwe yategeeza Munnayuganda wenna gy'oli kubeera bumu nga abadde atuyingiza omwaka ogwa 2026 olunaku olwaleero gwe tweyagaliramu essaawa zino gwe tukyalimu nga twebaza Mukama Katonda olw'okutuyisa mu myaka giri egibadde egitali myangu. Bannaffe bangi baluliddemu olumbe lubaliddemu ebinyeebwa era bangi baaserengeta dda ekaganga naye nga si kwagala kwabwe wabula enteekateeka za Katonda beppo n'abo abantu bennyininyini bannaffe okututuusaako obuvune beppo n'okubeera nga oba oliawo bagavumenti bennyini ate oluusi be batuusiza bannaffe abamu okuttibwa mu nzitibwa ewatali musango na gumu gwe bazzizza ng'era bano bangi bakubiddwa amasasi tubalabye omwaka oguwedde batomeddwa emmotoka ez'enjawulo ez'abakuumaddembe ebitongole ebya poliisi beppo ne UPDF mwalaba ekyali e Masaka mwalaba ebyali eyiganga amasasi mwalaba ebyali e Kawempe kaakati nga abantu bakubwa amasasi abantu nga batomerwa amamotoka ag'abasajja bayita bakuumaddembe naye ng'amazima gennyini be basinga okubeera nga bakola effujjo ku bannansi naddala abo abantu ba bulijjo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja amanyikiddwa nga mufuti w'eggwanga Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje jjukira nti ono atulali ku muzikiti ogwa Old Kampala eno nga kigambibwa nti ono gyakulemberera abayisiraamu munda mu ggwanga Uganda wabula ono azze akubamu ebituli ebyenjawulo okwetolola eggwanga lyonna era ng'ono asongebwamu nnyo olunwe n'okulumizibwa nti ono bagenda bamulumiriza nti yakwata ebintu by'obusiraamu ampuliriza n'atandika okubeera nga atunda kimu ku kimu era ono yaviirako obusiraamu n'abantu bangi abasiraamu okubeera nga beeyawudde okubeera nga bamu bakkiriza mu kibuli ate abalala nga bakkiriza mu Old Kampala wabula bino byonna nga bigenda mu maaso jjukira nti ono yatuuka n'okubeera ng'akwata mu constitution ey'abasajja abasiraamu n'agijjamu akawaayiro jjukira nti eno yaliko ekkomo ku myaka ng'omuntu yenna okulembera abaisiraamu munda mu ggwanga Uganda olina okuba nga tosukka myaka 7 jjukira nti omusajja ono amaze emyaka n'ebisibo ku bwa mufuti ow'eggwanga Uganda kaakati ono yatuuka n'okukwata mu constitution n'agijjamu akawaayiro ako n'esigala ng'eri kyangaala ng'akozesa amaanyi agamuweebwa state n'okubeera ng'ono ayambibwako abamukuma beppo n'aba UPDF amagye agamwetolodde kaakati nno ono yavuddeyo n'ategeeza abantu nti bwe bamala okulonda badde ewaabwe mu buliri beebake balindirire akakiiko k'ebyokulonda bye kanaalangirira
bagende n'ebyo tebafaayo oba obululu bwabwe babubbye oba tebabubbye bomba olumala okusuula akalulu badde ewaabwe kasaba mala okulonda buli muntu adde waka mu nju ye kaakati ayingire ekitanda yeebake mbwalindirire oba alangajje ng'eyakasibira embaale wabula bannayuganda bagamba nti ogunywa ogwanda ogwabwe bagamba nti bagujjula gubimba kaakati ate olaba bakabira mu bikire ate ona bakutukidde mu ngalo nga bayagadde okukyusa obuyinza kaakati omukisa bwe guba guzze bagamba balina ogukozesa wabula mufuti yakiguddeko bw'ati. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yagambye teriyo protest vote. Yagambye teriyo protest vote. Binono yabyogeredde ku Uganda Muslim Supreme Council called Kampala yabadde akyazizza abamu ku bannamagye kuno kwabaddeko ne Brigadier General Henry Masiko ono ye political commissar UPDF chief political commissar akwasaganya ebyobufuzi mu UPDF. Ono yamugambye called Kampala namugamba fenga Uganda Muslim Supreme Council tetugenda kwenyiga mu bintu bya Kasima Kalonde Kabanje Kasima Kalangirire bwe bakabba Kabanje nedda tetugenda bibeera mu kubanga obusiramu butugamba kuuma mirembe kwagala nsi yaffe n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yeeyongeddeyo n'amugamba n'agamba ffe tetugenda kwenyigira mu bintu bya kwekalakasa na kwonoona ggwanga lyaffe ffe tulyagalira n'agamba n'akoola abasiraamu bonna abali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council mu Uganda. Jjukira ono ye mufuti wa Uganda atula wali ku Kampala n'agamba bonna mbakoowoola obutenyigamu ebyo ebintu era omala okulonda ku lw'emirembe gya Uganda n'eggwanga lyaffe ffe ng'abasiraamu tutambule tutaddeeka ebisigadde tubirindire ku TV. Bw'atyo bwe yayogedde. Nawe kino kyasipakinze abantu abamu ne boogera ebigambo bingi n'ebirala ebifaanana ng'ebyo naye nga Sheikh ono jjukira nti abadde mufuti okumala okuva Desemba ng'ennaku z'omwezi 11 amateeka gagamba kasoweza emyaka 7 you cease to be a mufti of Uganda. Naye kasaagiweza n'agenda awo n'agakwata mu kuba yagiweza 2025 emyaka 7. Kati mu March awo nga mu Gwokusatu awo n'akakwatamu awo akawaayira awo mu Uganda Muslim Supreme Council waliwo akawaayira akali awo ne baddamu ne bamwongera emyaka ne bagijjawo naye ne yeeyongerayo. Obukulembeze bwe mu busiraamu buzze nga bufuna challenges okuva mu basiraamu banne nga basinga bakimuteekako nti abbye ebintu by'abasiraamu bingi abalala nga bagamba nti dictator bintu alikolera gavumenti ya Mwami Museveni n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Mujjukirako omwaka guno nga gutandika awe watyo yavaayo n'agamba nti ayagala babaninge TikTok era kino nakyo kyasipaakinga abantu bangi nnyo ne bavaayo ne bamuyombesa ne bagamba nti ku myaka gye tasaana kumanya bulungi bwa TikTok n'abantu beeyambye just ye akolera bukolezi Mwami Museveni. Era abalala bazze nga bagamba nti ono jjukira ono era y'omu ku ba co-founders aba Interreligious Council Uganda Interreligious Council of Uganda akakiiko akatabenzikiriza mu Uganda nga bagamba mbu ono talina na byateesaayo n'ebiruma abasiraamu tabyogerayo mbu ye agendayo bugenzi just kufunayo ssente. So kisparkinze waawo naye kino ekintu kya protest vote kiyingiddemu ne bannaddiini. Emabegako awo Dr. Serwadda yabadde yeetwala ne Pastor Bujingu era nga bali ku kya protest vote Kanoonye Kalonde Kakuumi bwe bakabba Kabanje nga Dr. Serwadda agamba beerawo Pastor Bujingu agamba vaawo bajja kutta. Kati ne Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje mufuti wa Uganda ne yavuddeyo n'agamba nti bonga abasiraamu tebali willing ku Kabanja. Kino kyekiddako abasiraamu banaamugoberera oba banaakabanja. Onampulirira ng'ennaku z'omwezi 10 January we gugwa. Honorable Lutamaguzi yatugambye nti bali mu kudduka ate nze oyo mwesiga ne information ijjawa baleka badduka emisinde ekijja kubanga kinene nnyo tebasobola kihandolinga nabagamba ebimwepankapanka temugenda kumalako. So where are my Congolese people, where are you? Abakongo congratulations. Ekiri e Congo nkiddamu ekiri e Congo kitokota si kisaanikire omusajja yamenye endagaano nze bapita Minister of Foreign Affairs nakugamba tugenda kutambula mu lutalo lw'e Congo luno paka nga luwedde. Era waliwo abafulaga Yesu wafulaga mu kwasaganiza bulungi nange kasoke tugendeke Congo kubanga omusajja bamuttamu omuntu nkiddamu omusajja bamuttamu omuntu mu ggwanga lya Congo
omugwanga lya Congo chairman wa M23 commander 001 wasula te yebase bambo kumutamu omuntu nabagamba mutinkula aba Andrew Mwenda my friend salute sir yali yefudo omwogezi wa M23 kakati takyatwako information nze njagabawa wadde wabivaamu omulimu guno wagundekera naye katugendera awo nze nja gukola M23 kye bagikola mu ggwanga ly'e Congo oluvannyuma lw'okumenya endagaano American Accord eya Washington gye baamenya kye bakola M23 wetwogerera olutalo lusemberedde Bukavu nkiddamu olutalo lusemberedde Bukavu naye olutalo luno we lusembedde Bukavu bagenda Rwanda olutalo lugenda Rwanda era M23 mu kiwandiiko kye bawandiise nga basaba ceasefire bateese wabeerewo emirembe naye Felix Tshisekedi ono nabagamba from day one ekintu kyagala okukola Felix Tshisekedi ono ki kuba ye Felix Tshisekedi tayagalangako kuteesa na bano bantu naye olw'okubanga amateeka gaali gamukwata nga kufe gatukwata munnange ne balowooza nti bakitalo nnyo omanyi okulwana n'omuntu ng'emikono misibe bwe gityo ati gwe n'olowooza oli wa kitalo nnyo omusobola mu kuwamba Goma ne Bukavu abantu bano baali baagala kubalabisa wabula waaliwo ddiiru nti Felix Tshisekedi alina okusooka n'aleka ne ba exposing abantu bano si bali era olutalo olwo amawulire okuva ku olumugala bagakuba nti Rwanda back to M23 we gakuba era ne bajja waliwo omwami yali atunnyonnyolawo ng'atukakasa nti bano Banyarwanda they are called Congolese Tutsis. What is happening to the Congolese Tutsis? Kiba bakola TikTok tekkiriza wano zi video gwakyagala jamu nkuwe linki ogenda olabe ekiri Congo mwazanyirako nabagamba bano bemuzanyirako just ebeera time Bannayuganda kigenda kati kubeera kizibu nnyo okubagamba nti waliwo peace deal egenda mu maaso bano baali bamulinze njagala ojjukire agreement esaganya zino zaali mu Doha ekata wakati wa Felix Tshisekedi ne Paul Kagame Omumerika amala gyamugamba nti nno mukwate gundi ezo Kagame ne Felix Tshisekedi muje muteseze mu Amerika little did Kagame no nti baali bamuteeka mu trap okakasa nti Felix Tshisekedi kyayogera nti Kagame yali emabega M23 kyali kituufu Kagame asayininga endagaano eyo wamala okusayininga endagaano eyo emupuluvinga kubanga osayininga otya ku ndagaano nga gwe toli mabega ga M23 nga Felix Tshisekedi ebbanga yonna abadde agamba nti goli M23 akati ladies and gentlemen olutalo kasiggu luli mu ggwanga lya Congo nakugamba bampita Dr. Shama just keep it here nze ngenda ddukuwa buli lunaku I'm going to update you abantu mwatuka simanyi agenda kuleeta amajje okuva e Rwanda gajje wano owe Rwanda ali mu kwetaasa olutalo lusemba njagala otunuulye map eno ogiraba nulya map eno olutalo luno lwagize Uvira era wano ewaka gundi jukira bamala okusayininga peace deal bali tebalina kuddamu kukola ki kwekuba wabula aba wazalendo nakugamba eno wazalendo wenjogera ekigambo wazalendo goyina okumanya nti beba people power mu ggwanga lya Congo aba wazalendo nga bagenda nga bakola ki nga bakuba eggoma tebawamba ne badda kati kolo basayininga endagaano lwennyini ne bagenda bakuba emulenge eno abatuusi bano basinga okubeera okitegera bwe bakubawo wazalendo ne gundi ne fadisi tebawambawo nga bakomawo then Kagame ngaleeta deployment ne bachalibe ba kolonelo nanga ba Sultana Makenga nga bajja nga bawuvira nga batwala ne bawamba Uvira amajeno no tewali ona kulwana na kibagamba nti tewali kulwana bano base ukawo busegusi ne bakwaki ne bagenda ne bayingire gwanga lya Burundi mu kuyingire gwanga lya Burundi bayingira ne dedire group je bayita FDLR bano bahutu abafoosingibwa okuyingira ebyo ekita abantu ekyali mu gwanga eryaki erya Rwanda okitegera kakati ladies and gentlemen Felix Tshisekedi endagaano yagituukiza kubanga akabinja kayogera kate kali mu nsiya Kagame yadduka emisinde najja n'agamba nti Felix Tshisekedi amenye endagaano then ne bakola kiri bamuwamba Amerika bamugamba gwe mukulu ne bayita mu Marco Rubio video nagiba kolera kuno kweri osobola okukirya wansi n'ogiraba bamugamba mukulu kakati tugenda kozesa tulio na tukuutule nga bagamba Felix Tshisekedi jaye kya okulwanyisa kyonna Felix Tshisekedi nga jayo ziriyembi omanyi bino byakugamba nti ono yasindise munyamu ssubi kyebakola Felix Tshisekedi nga bagamba what are you saying nga baga lete mundu naye kayagala kutumanyira kyebakola M23 mu ggwanga lya Congo enkoko ekikola baana enkoko ekikola baana bagamba this time round you are not going to escape this olutalo luno lw'e Congo lwakindu esibako nnyo ekiri e Congo kyekiri awo Uganda only that nti mu Uganda lwayita mu mateeka ate bali bakwata mundu naye olutalo lwe lumu baluyita de-dollarization
otalo lumu yensonga acho no America ina 50% mugwange lyaki mugwange lya Kongo nakugamba nti BRICS eno akabinja ka BRICS kano gold gwe bagala okukozesa oba ebyobugagga rare earth minerals ze bagala okukozesa za Democratic Republic of Congo ne Uganda nga bagala kuyita mwani mu Kagame waliwo n'omulala awo simumanyi linnya naye nga atera okwambala enkofiira simumanyi era asinza okutimba posters mu kalulu simumanyi ze simanyi na kalulu gye kali ako naye asinza okutimba posters mukitegere ekintu ekyo era ekyamani w'akabinja ke bayita NAM ne G77+1 ng'ennaku z'omwezi lumu January omwaka gwa 2025 yayingira akabinja ka BRICS ako wenjogera ku BRICS omanya de-dollarization kuba mu America kumuteeka kutaka ladies and gentlemen Chitokote Congo kyebakola M23 the hunter is the hunted now omusajja bulijjo gwe bagamba nti kati twogere peace ebeerewo kakati yali mu kusaba eddembe naye Felix Tshisekedi yabagambye entayi ngenda bakuba paka kuwulira bubi kyebabakola era wenjogerera kati bwe mwabadde mulira Christmas akatundu ke bayita Makabora bamaze ddoka bajjako bano bamala okuwamba Uvira ate bamala bagivaamu nga bagamba nti bagala peace deal peace process egere ngamazo muoninga Kagame nti tujja naye tugenda okukuba ggwe tugenda kutulo genda kiwulya kanyaga kakati pe kitujewo twagala simanye endagano z'emirembe zigende mu maaso teba withdrawing bava just mu town kati ngamanyi nti ne bana alimba nti bavuddemu amaje ga FARDC ne Wazalendo bagenda kujja batekinge over town ya Uvira tebajja naye nga jukira akatundu akali kalina kubimbwa government ya Burundi era amaje ga Burundi gigali kubanga akabinja ke bayita ka Red Tabara kajjangaawo ne kagenda ne kalumba Burundi Red Tabara eno erina attachment ku M23 era bagikulya bonna be bamu bali bagala kusula government ya Tshisekedi neya Ndashimiye owa Burundi okitegera ekintu ekyo kakati ekyavudde mu yebiraka babagaye katugenda kubakuba Felix Tshisekedi yajewuli kyakulasa n'ekisinga okwewuunyisa mu luno olutalo luyo balumba Goma ne Bukavu Felix Tshisekedi yali talina Air Force yali tagirina nga talina babuusa nnyonyi era nga basuubira nti agenda bajja South Africa oba Angola bwetwogerera kati South Africa bagigoba Angola amaje go gakomyewo naye waliwo abasitula ennyonyi babayita Black Water akabinja ako kaani oba kakeka Eric Prince ono mu America gwe baleeta yali keiraka bakugamba nti ennyonyi ze zikyasinza okuleeta ekizibu mu ggwanga lya Congo bakuba abasajja ku mazzi ne ku ttaka bagezezaako okudeployinga amagye nga gayita ku mazzi ne bagasinkinga amaato bagasinkinze aga M23 galina gye gabadde gavanze simanyiyo zisimanyi naye kasi katono bwe kati kalimu omuntu alina emputtu yamenya endagaano eyo okuddako nga balumba mu gundi mu bibirambo bayingiza ebimotoka ebyajjafanga babiganyiza okuyingira Congo bakubye biri emirambo gyo bayoola buli lunaku kiddamu emirambo bayoola buli lunaku nabagamba negotiate peace before it is too late you didn't listen tekyali byandagano endagaano zonna bazimenye okitegera naye njagala otunuulye maapu eno ogiraba Uvira bagirese wakati bwe bati wano olaba akayero olaba yero ago maje ga Congo ne Wazalendo n'abalundi okitegera bali mu kulumba ne maapu eno obogitunulye balumba Bukavu yero etandise okuyingira ebitundu ebimu mu Bukavu kati mu Bukavu eyo border point ya Democratic Republic of Congo ne Rwanda jukira bano bayina akabinja ke bayitaka FDLR akabinja kano bakalina akabinja kano k'Abanyarwanda kino kikuze Uganda kyaliwo ke Uganda nga abakombozi balumba Idi Amin Dada ne bagamba nti bano banna Uganda Idi Amin Dada be yasindiikiriza ne bagende Tanzania bakomyewo okuwamba kakati tuyina Abanyarwanda abagala okuwamba ewaabwe nga bali kuki just watch the space and keep it here zingenda kuba nku updating buli ekigudde wakati olutalo lubaluse mu ggwanga lya Congo tekyali kuteesa kulwana